ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 23 olunaku lugenda kubeera lwakubiri omwezi gwa Sebutemba omwaka gwa 2025 webitandika nkiddamu webitandika akamanyiro ka Museveni wekayina okukoma kiddamu gwe munnayuganda senga His Excellency Kyagulanyi bamala okumunominatinga bwe bati kitegeeza under democracy level gyaliko yenkanankana n'eya Museveni tebakusiriwaza yenkanankana n'eya Museveni kitegeeza nti bonna balina okutreatingibwa equally so si kwekubira side mu democracy is seen as it is exercised kino kyenjogerako eno gye bayita UN Charter bulijjo gye mbasomesaako naye mbagamba nti constitution ya Museveni eyo mugiraba eri so weak to protect you but we have international charters era ne kugamba nti akalulu ke tugenda it is upon Museveni to decide oba agenda kukkiriza kabere free and fair oba si kyekyo kagenda kubeera tugenda kumutwala nga kaguddeyo kubanga nabagamba mu nsi wali abantu bebayita ba democrats webali ate Museveni yazanyidde ku interest zaabwe yazizanyiddeko okitegeera bano ba democrats bali abantu basatu batula ku luno olukiiko naye eyo mawu byajasiriwaza nti no bataano bagenda kutuula eri bagire njagala otunulye waneno principle eno giraba under the UN Charter ekugamba etya the will of people shall be the authority of government okusalawo kw'abantu kwe bugenda okubeera obuyinza bwaki bwa government eddako kati nobati mawu byayogera nobati mawu wasoma amateeka nze tunulya bano ne mbagamba nze minister ddako nobati mawu kino okimanyi kino okitegeera bulungi kino eno bagita UN Charter ati keno wagisome bulungi close eno nakugaye mu Uganda constitution ya Museveni nafunye ensonga lwaki ebbanga lyonna tubadde tutambula kuita international intervention kuyingira mu bintu bino kubanga tukoya akamanyiro ka Museveni always akaluka nabaddenga akategeka nga kiyita mu lujja ne tumugamba kale tugenda kukuleetera abettabbo jakakasa katukusombere ba democrats we bali wano Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yakomyewo mu Uganda mwakitegedde the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD yakomyewo gye twagigoba era netugamba lekera okufandinga iPod okujjako nga baterezezza biki ebigendererwa bya NIMD yakomyewo first meeting yaabwe yino ogiraba naye eri powered by what by European Union bayina meeting ezigenda maaso nakugambye ono Fala ayagala kuwaayo obuyinza naye ate ono Fala ayagala kulaga nti abantu omanyi Museveni ono ye muntu ayina ego ba dictator bano always babeera ne ego nabagamba tuli mu lutalo kati dictator ono ayina ego akulaga nti anze nkyakaluba temugira kino asobole okutuleeta mu bargaining chip afune bargaining power ukitegera afune bargaining power byebyo nobati mawu byali mu basiriwaza mbo obukulembeze tebugenda ku deciding wakalulu mukulu yasama yasama ngenda tuulira kuno munna Uganda totya nakugambye totya constitution je tugenda okuyita mu kalulu akaddako ya UN yaba capitalist si bya Museveni bino babaddenga jana atusirwalirako okitegeera yaba capitalist constitution ya Museveni tesobola kutegeka kalulu kali free and fair tulina kolaki tulina okuleeta ba democrats ne tubateeka mu kalulu kugambye Museveni buli kye mulaba nga akola nga kiri against the democratic avenue ba the democratic principle twekalakaasa kubanga mu constitution tugenda kuguba president abagambye atya tugenda katwe kati senga batulemesa ogenda katwe Museveni aveeko kuolo njiddamu senga bamala okunominatinga His Excellency Kyagulanyi kitegeeza agenda kubira ku level yemu kitegeeza ki they are possible presidents bonna bagenda okubanga banominatinze bonna they are possible presidents kati mwembanga muli nyirira omuntu omu kusaidye mu kubanga waneno UN Charter ekugamba nti yo eyino kakaswa nti etutunulya akalulu ako ne human rights kiriwa kwekalakaasa yeno gye bagamba protest vote ekiro kye nabagamba nti mulindeeko okwekalakaasa paka ng'ekintu kino tumaze okukikola ki okukisembeza tukyagala kakati tukisembeza after nomination oyo His Excellency Kyagulanyi level gyagenda okubeera kegenda kuba yenkanankana n'eya Museveni okitegera bonna babeera ba presidential candidates kati kitegeeza kiteri muntu omu kuyingirira mulala then if since it is the will of us the people under the UN Charter it gives us mandate okakasa nti democracy is seen not closed in the dark nga nobati mawu agamba nti bo bagenda kwekweka simanyi eri mu kigundi kyabwe n'empuga ababbi bokka beekweke batu designing Uganda wegenda okufaanana bakulu mumanyira nga mulala senga Museveni atuzanyirako ng'ennaku z'omwezi 23 Kyagulanyi alayira 25 nkiddamu ekyabadde Nepal Kyagulanyi alayira 25 Museveni waddamu okutuzanyirako wonna wavirako munna Uganda okwo kwekalakaasa okwo senga tukukola nga bamaze okumunominatinga international kikkirizibwa kyobola ebbanga lyonna abadde atusindika tuleme kutuukawo kati wetubanga tumutuusizaawo agenda azanyire ku baana bannyina siffe fe Esteri Kohunde kasi yatuzaala okitegeera munna Uganda organize
organize wola bakantu konna kakola niwe kabeera katono bwe kati niwe kabeera kati akakakati ya gas katono nnyo bwe kati okuba mu trail yaffe oba mu procession yaffe kimujjisaako webikoma ne tumugamba kakati mukulu olayika gwe oli lwamputtu viirako wano waviirako okitegera ekintu ekyo kyonna mistake yonna gyakola waviirako ffe kasita tugiraba nti this one is against the democratic principle erina okugobererwa kubanga ki side zonna zirina okubeera nga ziri treated equally zonna tulina zitreatinga quicker under the UN charter under the Royal Charter gyenjogerako yo Commonwealth Charter ate nakugamba eno Commonwealth Charter yo ono azanyira kulyanda Museveni azanya na kirala kati buli kimu kyonna kimuweddeko ali mu nimu dibatula mu meeting ezenjawulo ne iPod aliena asiriwaza abantu kati mukulu terera nakugamba bulijjo obadde ozanyanga n'abakyalibo Uganda nakuga tubadde tulidingibwa mu kintu kye bayita fisad democracy wa fake democratic system under fake opposition nobody mau yatidde kwogera kuba Elias Lukwago naye nga badde ba champion akulietinga outside bili mbutu agembo Elias Lukwago nabo balina ffe temuli naffe nammwe tukimanyi nti mulina Museveni ntiddamu president ayinza okubabikkirira ne you are the champions of fisad democracy banga nonna libatufukidde mwe mubadde ba champion baayo okitegere ekintu ekyo muna Uganda akaluluka umbrella versus bus abasigadde that is background noise naye Museveni kyatukola kyonna mu wingi yaffe ekyenipalo tukisobola nakugambye ffe tetwetaaga mundu tetwetaaga majambiya nedda kasitatu kyankalanya nga tugenda ekatwe tuwete tudde ku State Square twambuke wali tumugambe kati fuluma okitegera ensi yonna olumala okunominatinga webati kitegeeza bitandise ebyaddala bino ebitwala Museveni byenjogerako okitegera ekintu ekyo so temweralikira nti kuluno senga twekalakasa simanyi agenda kuwamba obuyinza agenda kola ki tasobola kubuwamba after nomination kitegeeza Museveni obuyinza bumuvuddeko amajo obuyinza bugavuddeko okitegera ani alina okubeera n'obuyinza awo ye Ssaabalamuzi yalina okubeera nabo zonna gundi ziddayo esatu arms of power zonna yabeera nazo Ssaabalamuzi wabula president bamuleka mu kaseera ko olw'ensonga nti constitution erina extension oba tumuwe overstay Museveni gyabeeramu kati bano bonna babeera ba nominatinze under the UN charter bonna babeera ba presidential candidate oba possible presidents in the next government okitegera ekintu ekyo and it is you the people you the public exercise this kubanga bakugambye nti authority ya government egenda okujja it is going to depend on the will of the people under the UN charter kugambye akalwa ke tugenda mu kali international bino byawoza mbisimanyi it is going to be the most silent election in the world is stupid ibyo gendo osiriwazo kino kikazi kyo kino kyalese kuba meya kitagenda funa na 1% kyobeera osiriwaza naye ffe boliko mukulu ikwe osaaga muna Uganda it is now or never tukisobola okitegera tukisobola abaana b'Nepal tebabadde na mundu never lwaki international community yabadde mu Uganda international community weri kyovolaba bali abapakuka bazungazunga eno balaba ne nimudi eno balaba ne bazungazunga byonna babikole lwaki omusajja twamukutte amavumba kakati ajeyo n'empikize zibadde zisemba yazituwadde awo zino bati mauzani then ffe kike tukola muna Uganda tubisobola Museveni tagenda kutta muntu ngense mutunulidde nkiddamu akamanyiro keke yakolanga 18 ne 19 akagenda okukomako abantu beyatta omweyo violence gun violence yo gye yakola olwegenda okoma Museveni tagenda kuddamu kutta banna Uganda mu gun violence wakiddamu n'akikolera teri kupowa Museveni aveeko tetuddamu kuziika nga Museveni yakyali president ngasa abantu baffe ne mundu ebyakolanga 18 ne 19 nkiddamu president yakugambye gwate komera lireke nakugambye komera lino tugenda dikozanga avenue oba fighting front okugamenya gamakomera tugenda gamenya singa anatuzanyirako yo fala okitegere ekintu ekyo kati muna Uganda nkugamba kimweteketeke tuyingira mu Uganda na kipuli oba na mirembe Museveni yasalawo but UN charter etukkiriza okwekalakaasa ku stage we tugenda nga 23 the Royal Charter etukkiriza okwekalakaasa ku stage we tugenda nga 23 American foreign policy etukkiriza okwekalakaasa we tugenda ng'ennaku z'omwezi 23 then the capitalist policy ebeera side za it is fighting behind the capitalists nkiddamu abalwanirira democracy capitalist policy oba democratic policy oba the UN charter zonna zenjogeddeko zibeera mabega gaabo abalwanirira democracy ensonga lwaki nkugamba nti when democratic avenues are blocked if all avenues for democracy are blocked kiki tukola we activate human rights and once you activate human rights oba oyita zineno charter kubagamba temulaba nti eddembe lyaffe lirinyirirwa temulaba nti principle yamwe tekola temulaba nti policy yamwe bagisiigako ebisooto kiki ekubakola bagenda kukubira embwa eyo
edda lwakitula